Demi call me Khalifa. Aganaga. Aganaga. Empisa okuba ziba zifuuka birabo yabaffe bameka bogenda okuddamu okuba abandi tazo okukola ku concert nga iji yakoze kati akwade anga yagalayo olulala masa mwongere mu masanyalazi ogambye otya yadda ngambe mwongere olulala mbu amasanyalazi gongere mu gade gakendede gawadde gazikidde sho tekyalina bbugumu tekyali kati yadda agamba eno side eno takyalya bulungi kati yadda agatukula eno side eno naye nakirowooza munenga mayinza okuddamu n'akaabanga luli ate ngaera luli twali mu stanti yangamba bulungi nti okube nti otuuka ali omwana wakola eki ankube ate kulasite yeefuula kali kuluno yagaye mbw ayagala tukube saidi eno naye simanyi saidi eno bamulamu olwire mwalimu ne Khalifa aganaga yali stand omwami oyo manyi omuntu okugamba nkubaamu oluyi yalwesabira katambule jajja yeetegese kati yadde ayagala tukube saidi eno naye saidi eno simanyi oba mulamu kuba njijja abayamba irungi amanyi wano gali okubanga gakolaki singa mutula ku mmeeza ne muli consilinga osobola ogera n'omuyimbira ku kivulu kye wanansasula ngenda kujja nnyimbe ate ekyoliyo n'omwogere oba ebbugumu lyongere badde nkyakiroozaako ne kinjizale nandi nayogeddeko naye kinjizale nga ngamba oba lukuluno akakubire ddala naye mugamba tukawe stanti ekivulu kikoleki kiyongeremu abaniga oba abantu bajje Khalifa agamba alina eggaali gyotalabangako nakalaba akamanyi ga kifuba talina sigamba amaanyi ga kifuba ngamba eggaali ey'abantu abamugoberera abakubi sibalabangakoko yagamba buno bwe mulina bugaaligaali bo balina eggaali kati muli baana era lwakuba nti gwe yakusaasira busaasizi butagala kukola keosi ng'omuntu obuvunaanyizibwa alina obuvunaanyizibwa nakkakkana kirungi naye oluyiro eyo yatugambye ngenda kujja njogereko ne kingizale tulabe kale fikigaza omukolera mu mbeera yemu yagamba nti gwe kyakulemesa ye bamuwa visa gwe ne bagikummula obusiiwuufu bw'empisa balaba nga olina empisa embi gweoba ndaba ndi musiiwuufu w'empisa bigambo bye nze siziraba kati naye yagamba oli musiiwuufu wa mpisa omanyi oyinza okwogera ekibi mwana enkuba nnyo nonyange egyokiwumbawumba kiwumbewumbe kamuleke omwami oyo mwagala nnyo bami njagala nnyo n'obuyimba bwe demikomi Khalifa aganaga naye kasita nti ku luno nina kamba ya oyina omwongeramu ku vibe ku show ye ate nkiroozaamu negundi ne kingizale nangamba naye lulinga yatuvuma nnyo byali bya stanti naye yatuvuma nnyo kale ku luno tulina okwegendereza muyinza obutamwongera luyi tetugenda mwongera luyi tukyakyogerako tulabe omwana ali mu vidiyo eyo bwe tumanyi nga mutabani wabasinga obungi vidiyo yaabwe gye baakola twogere ku mwana ono mutabani wo ajja ate okuba nga ate aline aganaga Khalifa oba tugambe nti stanti yaliyo ebya ddala n'omwana sure ntunaye tubawanga ne bakozesa ate kati bujanko nenkwamu ku ngato yange n'okubimbamu kiba kibi so mutabani wamumwazika mu vidiyo alina okubimbamu kati abazungu abajjawo abazungu babeera Gaza olabeko omuzungu ng'abeera beeramu naabwe ebintu byogera nabo bobiraba Gaza ebiseera ebisinga bwemubeera ku hit olina oluyimba olwakabi okuba banana ensi yonna yona neefukamira naye abawagizi beebuuza tulina ennyimba nje ezitunyumira nti musanyu ffe essanyu watusuubiza otuwaayo concert omwaka guno tuli ku kiba naye tutuuseewa concert sokolindeko boy ya concert muno obudde abantu basooka kusudiya wano bayinza okusudiya kola concert unakuwa concert olabako ate nono sanga osudiye gwegwenayingira bwereere ekyatukako zex birangirangi basudiya abantu ababo weetuli bantu babeeranga bataano kati muninga bataano mayamu abagenda okujja balala ate ndekamboy mpaka lwenewulira nti yekati buli wentambula abantu bagamba ya bwe budde naye buno obudde saatambula ku bigambo y'abantu basudiya
Okay. nozolabya abasajja bangi nga babasudiya tano wange fiiki yemabegako bamusudiya abantu bangi bebasudiiza naye nga akagwamu bugweshegeera so tolina kusooka ku papa abantu olina osooka noba noza kuba togenda mala ku stage edakika 3 olina okubakuba essaawa nga 3 4 ng'oli ku stage oshegeera toliko kushoya ejjinja awo tujjukira bulungi nga kamiliyoni abantu balaga nti tebamuwa sapooti emala ng'alaga nti ate agezako okweripa ku Fiki Gaza n'akulanga emirundi egiwera ng'ayimba naye ng'awoza ki mu Fiki Gaza tugambe nti amaanyi aga Fiki Gaza gali mangi bulungi Kami asooka okweripa ku mugaza oyire gyendali twalaba ng'eripa ku Fiki Gaza ejjinja todamubyogera maaso gange mwana oyire gyendali muzeeyi tewakiraba ekyo kusheeyo jasita bayagadde kuwa support oli muzeeyi ye asalawo oshegere kuba agamba nti kati naawe akuwanike era ensi ekumanya muda kitoliwo amawulire ani akumanyi naye dokita wagamba nti kati akoze ki era bakumanyi kati olidde masanyalaze soso agamba mbu ate amasanzi yali agajja kunze nawe ekyesa okay akonka agadde nnyo Fiki Gaza olina akantu koyogeddeko mabega n'ogamba nti toyagala genda ku stage bantu bayimbya luyimba lumu kuba yimbya dakiika 3 oveeyo mu mbeera yemu nina Acidic Vocals muganda waffe yategese show eri Lugogo alina ndowooza ennyimba lya like 4 oba 5 something like that ye nga yasobodde ofuna obuvumu ne courage ate nga Acidic Vocals oba oliawo muli mu biseera byebimu time yemu oyinza n'obba nga omusinga n'amaanyi anti kati kisinzira ye abantu bayimbira abantu ki shegeera nze audience gyenyimbira abavubuka abashegeera tebagala kumanya bakubira nyimba 5 batandikira okwekyanga yeyo omwana mutukubira enyimba ashegeera kati olina bakubira ddala yagenda bakubira baddemu oba baniga banaabeera ba student biki bali ekiwaanyi naye nze obimanyi byabageto yuti bagaza mulimu audience y'abana shegeera so tuba tulina okubakuba omuziki ne bakikakasa nti essaawa nga nnya kale nga tuli ku stage kale tudde ku omukulu Shakibu omumanyi Shakibu alina ebizibu mu maka ge tetwandibiyingiza wano Shakibu kyaliwo olw'ensonga lwaki mbikubuuziza mugaza wegaza siwakana ebiri ebyatuuse ku Shakibu obimanyi Shakibu mbiwulira ensonga zabadde bweziti agamba nti bakyankalanye n'omukyala Zari olw'ensonga nti yabadde birthday ya muwala wa Zari kati Diamond Platnumz najja ku birthday ya muwala we Shakibu nga tategedde ate oli mukyala we n'ayomba n'agamba lwaki yamutegeeza nti bawe agenda kubeerayo Zari n'anyiiga nnyo n'agamba akooyo okwennyonnyolako era n'amugamba kikyateeka ewaka ekiraga nti talina kya providinga kati Shakibu nga yakyengera omugamba ajje muwe ku baana b'e Gaza bakuume ewuwe South Africa nga bebakuuma wali nga Diamond wajja bamugamba kolaki asaalime alina oswama munanyini maka akole ki atooka atuuke kati Shakibu abaana b'e Gaza bali eno basoogere South Africa wazali owewaka ne bakola ki security abaana b'e Gaza obimanyi naawe Zari teyanafuiza nnyo mugamba nti talina kya providinga waka ng'omusajja kyo sagala kiyingiramu nnyo naye nze kyembadde ngamba Shakibu muganda wange jjukira w'e Gaza ajje mu security ekyo tekigera kuddamu kubaawo Diamond Platinum abagaza bamulaba nga bamuddusa emisinde wa Tanzania paka Tanzania emisinde nno akusasula emmeka jasa ajje twogere oli mu Gaza munange kasita abatika n'abatwala kasita abatika gye bali balina passport zaabwe security bayinako babeera wali nga balina Diamond alina bamukuuma banamuyitawo aba Diamond bipapula ogambye otya aba Diamond bipapula ku Bagaza naye akimanyi oshegera so Shakibu tuukira omugaza nkuwa abaana bagende bakuume wazali bosi ya shegera twayawo nga tukwata vidiyo yaffe mpya ne Ava Peace ya nyama etambula nduza vidiyo mwana yagikwatira nagipostinga omwami oyo Vybz Kartel naye gyeyavudde Old Boss naye nagiteeka ku Instagram kino kitegeeza ki eri Gaza family kimpa essanyu nti bye tukola nabo babiraba
kiba kimpeeraga essanyu nange neyongera amaanyi okukola ebintu ebyamaanyi. Omukulu Icon ali wakati ariko takikiriza gyali ebebase. Video mukulu emutuuka Kate yagijjewo okugiteeka ku Instagram ye. Nga omanyi bintu bya mukulu like yajje ku TikTok kuba gye yapostinze ku Instagram ate mulimu logo y'omwana oyo Icon. Icon akola ngani mu Gaza family? Icon wa media ndoza abeera dogo wange akolera ku kitiibwa. This time round mukulu yavudde mukomera one of the countries yasoose okuvisiting muri Kenya, our neighboring country here. Tusuubire nti mulundi ogwo Gaza tuna representingibwa. Sure, kubanga era ino tunoonya kuba yamaze n'akyusa zi hashtag yadaataddeko Kenya namaana akyusa n'ateekako Uganda nga Abannayuganda bacomplaininga mu comment section nti eno yabadde Uganda si Kenya okukyusa. Kakati mu video yo gy'oli okola ne Avapeace, lwaki wateekamu ebifaananyi bya World Boss? Yali akava mukomera ebiseera ebyo, yali akamala olunaku nga lumu nga yakava mukomera, so ekyo kirowoozo kyanzijira nti katubenga abamwekaminga okuvenida. Gaza family nga yo kati eri ku status ki nga Gaza family? Mwagala kwegatta ku kibinja kya mukulu oba? Kyage kwegatta already tuli family naye already naye kitegeeza nti Bagaza n'aberi nga Bagaza be bamu. Bageto iti bona Bagaza. Walagadde okusisinkana omukulu yawe omusisinkano oyinza mumugamba ki? Waki waleetaza okuba nga ate bw'oba omusisinkanye omugamba oba oli awo World Boss yennyini? Mbanjagalira tukole business nga nyimba era sina kintu kyamaanyi kyemwagaza business ino tugata anyongereko kuba nze sina kyoluusi kyemuso amwongerako. Kati gwe ng'omu ku baana abavudde mu ghetto, World Boss n'obulwadde bwaliko oba bwalina, ensonga eyo gyogera ku kino kuba nti bamukwata, kimagezi kikoyinza okuba abavubuka abali eyo oba n'abayimbi bonna abali eyo okusinza ku kyatuuka ku mukulu yennyini World Boss okwatibwakwe n'endwadde gy'alina essaawa eno? Endwadde zalina buno obudde sisuubira nti nakyasa okyogerako nnyo kuba sigendawonya ndwadde ezo, naye ekyo nsobola ogamba Ghetto Youth kwebeereramu ekyo bitukola kuba kati omunyigo oyo ekyamuleetedde obulwadde okubeera mu kkomera ebbanga ng'ate ebintu byakozesa bintu bikyafu, mazzi makyafu, obulamu si bulungi. Kitegeeza ekkomera eyo amakomera ago tulina ogeewala kutegera kyensobola ogamba Ghetto Youth, naye sina kyamaanyi si nti oba obulwadde busoboona ewambeko kyembagamba nega just tulina musabira Mukama bwongerezemu obulamu tusigale nga tukyamulabako ebbanga nga liwerako. Bwe yava mukomera yakola sitiveni n'agamba nti abaana aba ghetto abawa amagezi nti bw'okola crime oba okoze wastage of time okusinza ku myaka gy'amaze giri mu 10 mu kkomera, yagamba nti abaana ba ghetto bw'okola crime oba okoze kwonoona ge magezi ge yali abawa nti busobola okuba nti bava mu nsonga z'okukola crime. Gwe statement ogyogerako ki gye yakola nga yakava mu kkomera? Crime okugikola kisinziro ogikoledde ki? Omuntu waliwo atuuka nga anyigirizibwa nga kyetagisa akole crime, naye waliwo okuba nga temunyigirizibwa muli bulungi era tewaba crime kuba kisuubira nti tugeze emboogi wadde ekyokulya tegenda kubugula oshegera. So buli kintu kyonna kiba n'ensonga lwaki waliyo crime oba naye alina ensonga ze lwaki bamusiba oshegera. So zatasobola kwejjusa kati ate zatasobola kutegeeza kuba byayitawo. Kale omukulu Fiki Gaza, ebiseera ebisinga bwe tubeera mu mbeera nga tulina ng'oli star bingi ebituukawo mu bulamu bwo, Vybz Kartel abadde mu kkomera okusukka mu myaka egisukka mu 10. Kino kiraga ki eri abayimbi abakola effujjo n'ebintu bye bakola nga bali mu myaka gyabwe babeererako ng'ab'amaanyi nga wa star, nosanga oli nga bakola effujjo olw'okuba nti b'amaanyi? Twogera ne R. Kelly, bintu byemu byebimutunudde mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kino kirekawo aba artist abakabi oba gwe kikuwa bubaka kyokubeera nti omuntu nga Vybz Kartel wakabi basobola omusiba n'amala ebbanga eryo mukomera? Ekyamusibya kola fujjo bagamba yakwata omukazi ate kati okwata omukazi bafujjo
teribafujju mba mwateeseza naye bulungi najja osanga mukubo n'omugwira n'omukolaki n'omukwata so teribafujju koze ekya vibes ekyo kyo kyensobola okutunulira obakitegera naye ngaera nakyo tukitunulira nnyo kubanga nagawe buli kimu kiba n'ensonga lwaki kati oli yalina biifu z'abali bamavado nga bamunooma ate obimanyi ebyemiziki obeerawo nga munakunooma naye nga mwena muli bayimbi okitegera kati ng'alina abantu be nawe olina abantu abakugoberera kati ng'abantu abo nabo tebajja kikiriza kwekuba okwo omuvaamu ofumitamu n'ekisoba n'okola ki nomuvaamu biifu ezo kale zotasobola kwewala kuba waliwo oponenti wo okitegera so sirina kyenkyogerako ekyo kiba kyakubaawo wadde bangi nnyo collaboration tulabye abapiisi omukubi wadde collaboration n'abalala bangi nnyo abaana abato bojja collaborations obaoli abali mu liigiyo yadde nga basingako ku maanyi lwaki oyanguyizibwa okugaba collaboration bye bakutukira they pay or something sinsasuza mu geto youth babaze nga lifiiti nga manyi okuyimba mwayo omukisa kuba nange bagumpa bwizi kamiri teyasasuza ddene 10 dokita teyasasuza ddene 10 nange omugeto mutaa bona babuuze tandikira kwani tandikira ku kingizayo state tandikira ku wisdom abantu bona empadde ennyimba esibakolaki abapiisi yakolaki ani etuukirira ani management y'abapiisi TNS oba abapiisi yakutuukirira fena twetuukirira fena twesanga netwetomera ngaolusi fena twagalulwa nemukola okay omukulu Gaza embeera ogisanga otya ebiseera ebisinga omukulu yavaayo n'agamba nti abebaza okumukuba oluyi era kati ategese alina show owa nkulukuku